The Newsroom, where untold story is revealed. Olutalo luba luseewo mu basumba wanene Kampala era okuli omusumba Daudi David Kiganda omulabirizi w'ekkanisa ya Christianity Focus Center Mengo Kisenyi Dr. Joseph Serwadda then kwoteeka omusumba mwenna gwe mmanyi agenda maaso n'okubeera nga ye buli ewazi omusumba oba oli agwalaba abuulira byatategeera n'agamba nti yalwanyisa nnyo abasumba abafere kaakati kya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Akati kya webukeredde nga Ssennyonjo owava mu busibe ebintu bigenze maaso n'okutabuka ono nno jjukira yavaayo n'alumba direct omusumba Daudi David Kiganda kwoteeka Serwadda nga bagamba ebigambo bino bye nkuleetedde then waite ennaku mbale n'alangirira endigazi okugenda maaso n'okubeera nga bajja bagende mu kisaka ekibira munsiko mutale basiibeyo ennaku 21/2 emyezi 4 ng'agenze mu kisaka kino oyambadde vest yokka omusajja nga n'omukyala ayambadde top oba yeefaananyiriza vest era ng'omuntu oyo ayambadde wansi empale ennyimpi oba shorts nga temuliimu kabikka mulalu kabe mukyala talina baamu na kaleega era n'akabikka omulalu n'ategeeza nti bagenda mmalayo ennaku emyezi wagindaba 4 awo nno we wavudde entabwe ne bakoola poliisi ye bayamba omusajja esobole okumukwata ne gy'atwala bannayuganda mpaawo n'omu amanyiyo yenzedde niye yasalawo okuleetera ensonga oba oliawo enekusifu zogenda maaso n'okuyitako oluusi ng'ozibuusizza amaaso kyekitufuula okubeera Beyond the Newsroom tusukkuluma ate oba oliawo ku ssunsuliro ly'amawulire ne tukuleetera ebyo nno ebiri munda n'ogenda maaso n'okuba ng'obimanya awo wennyini njagala okubeera nga nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo kuba ejja tambula ku speed etuuke ku buli sekinnoomu afune information yeno nga bw'eri enkulu nkusaba ogisharingireko ne munno ate era nenkutegeeza gwe yakasooka olaba video zaffe nti soko subscribing oleme kusubwa nsonga semasonga eziringa zino bweziti awo wennyini njagala ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno then ndyoke nkutereko press conference kwoteeka press release y'omusumba Daudi David Kiganda gyagenze maaso n'okubeera nga releasinga ng'agamba omusajja ono nazze akola ebintu bino naye kati ke kadde ogenda maaso banywanyi n'okubeera nga oba oliawo bamukomako ku ebyo byazze yagenda maaso n'okubeera nga akola njagala nkuwa akatambi kano owulirize va mu busibe otambuliza obubaka buno butuuke ku bannyini bwo. But let this message move to the owners. Omuntu asooka muwanya ekitiibwa bamuyita Musumba Kiganda. The first person is called Pastor Kiganda. I honor you so Kiganda much. tumuwa ekitiibwa musajja mukulu alina envi. We honor him so much. He's grown up with grey hair. Nze nkuze muwulira. For me, I've grown up when I'm listening to him. Omuntu owokubiri Musumba presiding apostle Musumba Serwadda Joseph. Another person is Pastor Serwadda Joseph. Tubawe ekitiibwa mbawe ekitiibwa kingi. I honor you so much. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. But I want to ask you a question, you people. Yesu gwe mulina okubuulira mwamwerabidde. Did you forget Jesus that you have to talk about nemuteekawo today? Ssennyonjo ku TV zammwe ne rediyo. And then he brings Ssennyonjo on your televisions and radios. Era mbabanja Musumba kubanga abo be bakulembera Musumba Kiganda Musumba Serwadda. And I really demand you people, Pastor Kiganda and Pastor Serwadda. Mbabanja tubawe ekitiibwa ku myaka gyammwe naye mbabanja mutandike okunoonyereza muleme kutomeranga bintu bye mutategeera. I want you to just always speak what you know about. Kibi nnyo omuntu omukulu okufunguka obubugo olw'ekintu ekitono. It is not good for somebody to always speak like that before people. Mwankeereddeko. You woke up in the morning. Nti nagamba
nti abantu that I say to sente people zebawaayo mu kanisa that people, the money we give in nze church, nzirya me, I eat it. kati mwe kibakwatirako wa So how are you njagala concerned? musumba kiganda One Pastor Chiganda, musumba serwadda Pastor Sarada, n'abagenderako mwenna sente zemulya muzijjawa the money that you have, era ze bawaayo mu kanisa muziteekawa and the money that they give in kubanga church, nze where you, nabagambye nti nze ekisookerwako for me I told you that the first sente week, nzirya I just get the money, consume nezokandira ku it. birala kibalumirawa And why are you concerned? ne mbagamba sirina gye ngenda kusanga katonda mugambe sente zo And I ziizi told you I didn't have a God. kibalumirawa Why are you concerned bendira about it? sente bayombyeko And the people that like consume their money, have they kati mwe kibalumirawa So now why are you so concerned? sumba serwadde olina omulimu munene oyagala zimba kisaawe beera ku bisaawe ebyo Pastor Sarade want to build a big pitch, go and build a field. sumba kiganda ekintu kyekimukola mirimu gyo And even Pastor Chiganda, the same case. mwanyiiga nnyo nga mbagambye nti nze ngenda kufa You say they are, nammwe mufe nga yesu ow'obukanzu n'obugatto takomyewo kati mbadde mbasaba nze simulinda kubanga mmanyi tagenda kudda I'm not waiting for Jesus, the one that I told you about. naye mwe mbasaba mubeereeyo mu kisenyi mubeereeyo mu ndeeba mu mulindi But I request you go be there and never wait for him. mu mulinda gye He's coming. naye You nze wait for ekimanyi him. sijja mulaba naye kigenda obbaswaza But what's going to assure you? ekiseera kijja kutuuka nsaba buwangazi mwenna ffenna tuwangaale I just pray that you believe. bajja kubika musumba gundi afudde akufudde nga tannaba kudda mujja kuswalira bwereere They will say Pastor so and so is dead, but when you've not yet seen Jesus, nze you will be ashamed. mbabuuliddenga nga omwana gwe ffe baana abawuliriza bye mwogera basajja Can do something good for ne mujjayo ne byenjogera ne bibukubwa ku tv zammwe ne leediyo And you bring out what I speak and put it on your radios and TV. kale awo nno we tuli oba nninako abaana b'enjubu y'okukkiriza bengenda mu maaso n'okwogera nabo abali eyo abagenda mu maaso n'okulaba ensonga zino ekyamazima mu matuufu bino bikuwayisa ennaku era njagala gende mu maaso n'okuba nga nkuwa ku katambi kano owuliriza ebigambo bino wulira abalabe b'ekkanisa abalabe b'okukkiriza eyongedde tugenda kubeera mu maaso ga mukama We are going to be before the Lord. mu nsiko wali emmanju mu kibira Hey, buli muntu oteekwa kugira mu vesti everyone should come putting on oba a vest. mukazi oba musajja Whether man or woman, toteekamu andaweya don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in the nika. omwami oyo fe abalinamu amagezi agategeera tukiraba nga number 1 si musumba ekyokubiri talokokanga nako omwami yabadde alina kubanga ayambadde embogo okusinzira ku kyakiikirira alina kuba mu mbogo naye alina ensonga lwaki ali mu masuuti era alina ensonga lwaki ayogera bw'atyo ng'asawundingamu ng'omulokole asawundingamu nga pasita kubanga alina mission agent bamutuma ebyola bayogera ebyo nebyo byayogera si byategeeza wadde ekyokulabira gavumenti kibadde kikulu ebyo byoyogera si byategeeza era bw'amala okuvaawo nga maze obyogera dde eri mu kisenge n'aseka ekimusesa kubanga ebyayogera mbaswaziza mbalabisiza abalokole si wa mu kampu y'abalokole si wa mu kampu yaffe naye alina abamutuma bamwambaziza basamize kati oyo mwami golaba musamiza abadde alina kuba mu ssabo kati baganda bange ebigambo bino obiwulidde leero njagala ogenda maaso n'okubeera nga tutunuulira ensonga zino ndabye vidiyo nnyingi nesaagala zikolako zissa ku mukutu guno nga bali mu kuziika Papa Francis emikolo mingi egikoleddwa naye ndaba abaana basapplimentinga ku nsonga ezo nga bategeeza ne bagamba negino emikolo bwe tugiraba nga gifaananamu ng'egitali mitukuvu ng'ate gwe tuziika ye mutukuvu asinga naye sirikawo era sigenda commentinga ku nsonga eyo mwenna mubirabye NLS teekako kyolowooza mu comment section wamma gwe ku bintu bya Ssennyonjo ono byakola kikyolowooza njagala owulirize ebigambo bino Ssennyonjo we yatandikira era ombuulire musumba kiki wuliriza I want to encourage everybody today Njagala okuutira buli omu olwaleero that if you are going to marry bw'oba ng'ogenda kuwasa make sure fuba okulaba
that you don't marry one wife. Titowasa mukazi omu You yekka. marry more than two. Owasa abakazi abasoba mu babiri. Whether you are a woman Oba oli mukazi or a man, oba oli musajja. you must marry more than one wife. Olina okuwasa omukazi asukka mu omu. Okay? Tell your neighbor that secret. Mulirwanawo kimugambe ekyama ekyo. That if you come to a time of getting married, Tibwotuka mu kaseera ak'okuwasa. some people have refused. Wali abagaanye. I'm teaching and I'm preaching. Nze ntandise okusomesera Tell your mbuulira. neighbor Gamba that mulirwanawo. if you reach to the time of marriage, Tibwotuka mu kaseera ak'okuwasa. make sure you don't marry one wife. Okulaba nga towasa mukazi omu yekka. Statements zino muziwulidde. Don't marry one wife. Even if you're a man or a woman, don't marry one wife. Why is it that don't marry more than a one man? Okwotinze waawo n'omukazi awasa wife kikyagezaako okupreachinga same gender marriage. Akantu wako mukafunye kansuubire nti amagezi gazze banywanyi. So ebitabo ebitukuvu bitubuulira bulungi nti mu biseera eby'enkomerero bannabbi b'obulimba baliwerera balibeera bangi. Era ebitabo ebitabo ebitukuvu bitugamba nti atali mwana wa kubula kale era talibula. Kati gwakyo salawo either oli mwana wa kubula oba tolibula. Naye balabye nnyo abo abava mu bulamu bw'ensi eno ng'oba oli awo tebakkiriza Mukama. Baganda bange ensi wetwogerera kati etabuse. Press release 24th April 2025, and the subject today is one self-styled Joseph Resti Senyonjo, also known as Vambuswe, who has become a big threat to human lives or to fellow Ugandans. Good morning, members of the press. We, the National Pastors Platform of Uganda, together with the leaders of Wakiso and Nansana Municipality, under the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, and all parties that brings together pastors and churches that lead born again churches, we are here to let you know that the so-called pastor Joseph Resti Senyonjo, aka Vambuswe, actions are unacceptable. Depending on what he started teaching, he has indicators from the go that he is a false prophet, because his teachings were contrary to what the Bible teaches. He never believed that he is a sheep of Jesus Christ, as the Bible calls all followers of Christ. In John 10:11, he said that whoever believes that should therefore get out of his church. And the Bible continues to say that on the last day, he will separate sheep from goats. Sheep from goats. Press release eno egenda maaso n'okubeera nga erabula abantu bonna oba oliawo eriyo omusumba ono Ssenyonjo abadde oba oliawo afuuse ate ekirala naddala mu nsonga zino nkugambye ennaku 122 ng'abantu basiiba eyo mu nsiko nga tebambadde empale tebambadde nika nga bambaddeko obugoye obumpi nga kwoteeka n'okwambala vesti zokka abakyala ndowoozawo zibeera zi sleeveless oba muziyita tops nga olina okwambala omutali kaleega nga toleze yadde mabeere kyekigenda okubeera eyo. Omuntu agamba tolina bw'oba musajja towasa mukazi omu ne bw'oba mukazi towasa mukazi omu. Ekigenda okubeera eyo mwana tukijja oba kijjobe. Wuliriza ebigambo bino anyway kambikuwe ate tweyongereyo wuliriza.
recently wagambye abantu abalinda Yesu bali ku byabwe ago mazima kiruma nange manyibwe kyannuma nze nga tonzijako Yesu wange manyibwe kyannuma naye waliwo ebintu nga ne bw'obyegaana olimba Yesu tagenda kudda naye gwe kubanga kugamba bwandaba wonna wooli funawo wandiika ekyo kimu ku bulimba obugenda mu maaso ogenda kula kubanga nze nsaba okule okaddiwe tetwagala bantu kufa mangu premature death cells zirumya newankubadde n'omuntu ku myaka gyonna aluma naye kiba kirungi omuntu okule oyingire emyaka emikadde owangaale olyoke ofe ogenda kufa bakuzzewo kubijja bakuziike oba mulimbo oba yonna gy'olibeera ogenda kufa nange kennyini naawe ofe bakuziike nga Yesu tomulabyeko wadde kakanzu naye bw'oba okigaana nga kikulumya omutima owulira kikutta nsonyiwa genda omulinde kubanga twetaaga genda omulinde nsonyiwa bwe mba nkulumiza gwe genda olinde yani balinde Yesu nze Katonda nkimanyi mulina yo waaye mbadde nkunyumirizaako nze baasooka ne batugamba nti omuntu yenna atali mu ddiini yaffe eddiini gye nalimu nga ndi mulokole nti oyo omuntu agenda mu geyeena era geyeena emwokya omuliro mukatuliki bonna musiraamu protestant museventh according to mulokole abo bonna bagenda kwokebwa omuliro Katonda bw'abanga ekyo kyagenda okukola ngenda kwegatta ku bantu abagenda okuyiiya tugende tulwanyise Katonda kubanga ekyo kiba butabufu bwaki butabufu bwa mutwe buli yagezaako okuyimirira mu kkubo lye n'okumwesimbamu agenze maaso n'okubanga alaba omukono gwa Katonda. Banywanyi mufumiitirize mulowooze ate era muteekaawo bye mulowooza mu comment section. Video eno gisharingire ne munnaagirabe kubanga ensonga zino mpanvu nnyo nnyini ddala ate era ziri crucial ekigenze ewala. Munzikirize mbate tusinkane mu mboozi endala eziddako ku Beyond the Newsroom. Nze Deni abaagaliza ebisinga wabula ate mubeere bulungi banywanyi mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.